bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba Musumba. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wa mukuuma. 13 negagenda mu bakuumi netandika okusansira abankuuma ne bagamba mwekaire kakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangambe n'ebigambo ebyo kulwa ofisi tukakanya amaloboozi aggalawo tukakanya amaloboozi kulwa ofisi ya Lord Mayor si ku lw'ekitongole kulwa ofisi ya Lord Mayor tulina obubaka bwa miliyoni emu n'ezikiriza komaawo olukiiko lwakyankalanye nga Jennifer Full Figure afulumye abantu ne bamubuwinga down era speech yabadde n'okukomaawo kyakali akomawa kyakali akomawa seriously someone has lost tufiiriddwa omuntu officer wa government on duty akubiddwa amasasi afudde tubadde ewiiki eno natwalite committees ogamba nti bino tugenda kubanga tetubiddamu but every day tulaba abantu batusurprisinga banka zitambula ziri mu drama abantu abo abaminisita batambula bali mu drama. What kind of people are we dealing you know? Bana kyakali agenda komawa era alikoma mwajja mu buyinza lwa kyakali you tickle people abantu mubanyenyogera ne babalonda you have never delivered sense kubaga abantu genda bakolera kino era actually tekibaawo ne kati mwe mudaawo era mutandise ate Lukwago ki kyali akoze mu Kampala kati bana ba diaspora baba namugambye bawereza akantu akembulidde ozanya dekankuwega diaspora you know oluma muta suspect amugambye atya rego suspect kam praying ulire rego suspect bewunya amasasi 13 gagenze kuba Musumba. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wa mukuuma. Bagenda mu bakuumi netandika okusansira abankuuma ne bagamba mwekaire. Lord Mayor Elias Lukwago tokyaswala oswaza buswaza ekibuuzo kiri nti emboozi ya Bujjingo yagiddemu luddawa mulumbero omubaka koma emboozi yagiddemu luddawa okene bwebezze bwekyotegeera babuloga be bakulowoleza Lord Mayor abantu ba Bujjingo bameka bakulonda Lord Mayor of Kampala babuloga abaana abagala likes abagala views kati be bakulowoleza be bakusakira amawulire Lukwago ate nabo baba batandise otuukayo bagamba bananga amasasi tugalabyeko tetugenda kuddamu kubyogerako Godfather Bakalvin Kanja Lord Mayor, you depend on bloggers as your source of information. Is that your level of thinking? Is that your level of understanding? Shame upon you. Shame upon you. Shame upon this city. Zisanze abali mu kibuga Kampala n'abakibeeramu. Flyover giriko. Musomere kyawandikwa 5:5. Olunyirwa kumeka. 5:5 olunyirwa kumeka luyagala. Rendulia obaluli kunya TV tu muntu sonyiwe naye that is too much supposed kunyiga no waberawo muntu akudisappointinga I'm a man of wisdom but waliwo muntu akuletera disappointed oba kye kyanyogedde akudisappointinga no gamba is it true or no you are what banage nteranyo kwogera kigambo nti omuzungu agamba play a fool and avoid nonsense ate asirite yejusa ate asirite yejusa senga wagenze notoyogera no wani yogeda kwirala omusajja akukola ebintu binyo oyo tata wa honorable Sereko ekyanumya obutamuzikako he's the master broadcaster ba minister nembalemesa okwogera bano mama fina yagenze temwama na chance kwogera muri mukyakali ekyo kitegeeza ekyo we nasomerange Makerere tuba tugamba suffering from what to say banange banjogera ki nga sinawulira nduulu nga tebanakubira mizira nze nayimusa buyimusi neza kanjuki emizira negivuga emizira mafango ni Full Figure general nayimusa buyimusi ekyo kikola amanyi ga soroti
nakati wano buli kantu katogera bakatemyemu lwaki oba tetubasiwa lwaki mwetakula nakibabuuza nejjo suffering from what to say sayima buli wootula Lord Mayor of Kampala wagenze wasami ngoyagala is it possible you are suffering from what to say nawe oyagala kyakali wanga you don't have sense to communicate buli embazi ya Bujjingo n'ogikomya buli page y'okuva Bujjingo ate nga olengeza gwe tokkiriza ne Sami wadde yagala mukotinga luli era wadde yagala musetinga nkube nakalado musetinga kwe Bujjingo nagamba no tosoba kwata Musumba bwe yambule sati yambulira ne alekani mba muyingire private ye omuntu agaye bamukwa yes amasasi gakubwa oyagala lunyirirwa kumeka njagala olunyiyo lugamba luli mu 5 lugamba nti munoonye Yesu nga kyasobola okulabika ne Muzeyi Tamale webale kugendayo oba yagenze bagenda leero ewo Musumba katulabe Muzeyi Tamale